Olwaleero ate Kisolo ewuuma anti omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yasiimye akyalireko baganda baffe ab'Ekisolo nga tuli ku Nomination Day eya mukwano gaffe era eya muganda waffe Sultan Salim agenda okutukwatira kaada ya National Unity Platform wano mu Kisolo District. Omukulembeze omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali Kisolo era agula omukwano gwolaba gwa baganda baffe mikwano gyaffe ab'Ekisolo abalidde ddala mu bungi okwaniriza Pulezidenti w'eggwanga lino yalondebwa Bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Tuli Kisolo baganda bange, tuli Kisolo era nga twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti Kisolo ewuuma baganda bange mikwano gyange. Buli omu waali akwate ku munne amuwerukaminge mu bitundu eby'Ekisolo era nga Bannakisolo bo badidde ddala mu bungi. Mwebale nnyo bantu baffe ab'Ekisolo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubaagala nnyo, tubaaniriza ate era tuli wamu nammwe. Kisolo District ewuuma baganda bange mikwano gyange, tuli Kisolo. Kisolo people, thank you for welcoming His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine in such a great number. Thank you. We appreciate your presence on today's occasion. Thank you very much, people from Kisolo. Thank you for loving His Excellence the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Tubaaniriza, tubeeyanziza, mwebale kujja, mwebale kutwagala, mwebale kwagala Kyagulanyi, mwebale kwagala nkyukakyuka, mwebale kubeera wamu nammwe. Twongera obbajjukiza nti tuli wamu nammwe era nga bye mukola tubisiima nnyo. Kyagulanyi Bobi Kyagulanyi people power, our power, people power. Omukwano ndowooza mugulaba abaana b'Ekisolo baagadde Pulezidenti bamwaniriza, babaddewo wamu nabo. Kisolo eyogedde olwaleero. Walayi nange nzikiriza Bannakisolo bo boogedde. Maama naye laba omukwano. Bino Museveni bye bimuluma bambi. Bw'atunulira ku Bannayuganda bwe bati nga baagala Pulezidenti waabwe ng'awulira afa, aba awulira nga ggwawo. Ai nyabo. Bobi Kyagulanyi people power, our power, people power. Bobi Kyagulanyi people power, our power, people power. Tuli Kisolo ate kiki ekigenda mu maaso. Omukulembeze ssanyu gyeriira abaana b'Ekisolo bayera kubo walalalala ssanyu lyokka nga Pulezidenti Eta Kisolo market era ng'omukulembeze wagenda okwogererako n'abaana baffe ab'Ekisolo kubanga leero tugenda ku Nomination Day. Yes, kanegataako ate tukulage embeera bw'eti bweri mu bitundu eby'Ekisolo olunaku olwaleero. Map Media TV with me around the transporter and transporter media. It's a balloon. My sense against
office mwazigulawo sebo njagala tuwe sala iwe noza kusabira omulufumbira osabira office yetu osabira obuhangizi bwetu president asayinire bena giraga biraba tuleka tusenge mangisira byose Amina. Oh, we left on the flight. October. Okay, you only right. Some of this stuff, I'm sorry, it's quite very Just 1 minute. So we are so glad to meet you today. How do you find Kisolo and after nominations, where after? Let's go. Thank you very much. I'm very glad to be here to support my sister, our candidate, Comrade Tana. I salute the people of Kisolo for the massive welcome, and we are almost sure that victory is ours. We know the challenges are going to be many, but we're not going to give up because we want to represent the voice of the people of Kisolo, which you have seen in the speech. Oluganda bakuwulire okujja kw'Ekisolo engeri gy'osanze mu Kisolo bw'obadde ogiwulira nga bw'ogisanze welcome eno ogyogerako ki nga gwe president w'ekibiina kya National Unity Platform. Nsanyuse nnyo okujja wano Ekisolo okwagira kandidate waffe Comrade Tana. Abantu b'Ekisolo murakoze cyane, mwebale nnyo, mwebale ddala tuweereza, mwebale tulaga kwagala, tulaga lukundo nga mubadde mwenna. Tumanyi challenges zigenda kuba nnyingi, naye tumanyi nti abantu batuwagira, abantu bawagira Tana kubanga ye representation y'eddoboozi ly'abantu b'Ekisolo. Muwala muto, muyivu, mugezi, amanyi ebiruma abavubuka ate nga bebasinga obungi. So abantu b'Ekisolo ba-encouraginga mwenna, temutiisibwatiisibwa, muveeyo mubeere fully represented. Uganda emanyi nti abantu b'Ekisolo si be bali bye batugamba, naye tutuuse eno tulaba abantu bali sharp, bagezi ate bali patriotic, baagala ensi yaabwe. Let us join hands and send Tana to Parliament. Maybe finally, Honorable, this is a stronghold of NRM, and they have the saying, Ijana Kwijana. How will you maneuver? Well, Ijana Kwijana is just a word, but what you have seen on the street, is that really Ijana Kwijana? No. You see, those are the people of Kisoro. This is what the regime says, and what the versus the regime. Kyebagamba bulijjo nti eno wa NRM bya bulimba, ebyo bigambo bya gavumenti ya Mr. Museveni, nga bulijjo bagamba eno bawagira NRM 10 naye okirabye ku street naawe. So kitegeeza nti aba NRM boogera byabwe, n'abantu b'Ekisolo nabo boogera byabwe. So twagala abantu b'Ekisolo eddoboozi lyabwe eri realistic balisindike mu Parliament nga balonda Tana. People power. Everywhere.
kale banange kafunemu akafuo Mapida TV kuli asoge tufulumemu katene nnyo president bafunemu akafubo nga kamera ziri ayuda oba ziri tale Ronde transporter zaliwo okuweereza okusobola okulaba nti ekifaananyi kyolaba kya mutindo kya mulembe nze Mapida TV oshi wekikola Kisobola kumala emyaka 40 ngamanyi otegeera ngana uvuke kifumbira zewe amazima amazima ganje ni mukunzima n'gashegeshe vuke kifumbira owurira otya president ayishe wano Sababu nimba nishimye yuko president wacu yaje Bobi Wine woye kivuge abafumbira turishimye cyane kuba twabonye Bobi Wine president wacu yaje hano muri Kisolo mwakoze cyane people power yogera mufumbira kwishimye cyane kuba twabonye president wacu yaje muri Kisolo cyane kandi tuzamutora people power abantu beno balina essanyu ly'amaanyi balina essanyu ery'omwanguka okusobola okulaba nti nno amazina ganje banyitaga Ngabire Gerard hani wacu Kisolo turi abakunda cyane hano tukubaguriraho ofisi yacu tukora people Fundira watu mwakoze cyane amazina baranyita Somana Rabani kabandi national unity platform ze person muri Kisolo enkuba yo erabika ng'etandise kasaba tula nkuteko kuba ng'etandise enkuba etandise okudemba Musemelano. People power. inaira stafuka mmotoka People power. Our power. Iongeza microphone. People power. Our power. NUP. Everywhere. Abantu bakisoro. Mumeze mute. Mumeze neza. Imana ishimwe. Thank you. Abantu bakisoro. Murakoze neza. Mwe baranyome bariendala kutwaniriza. Ungana murumanyi. Kakati mfite message yanyu okuruga wa Bobi yampa message yanyu yangira ngo mbavuge ngo arabakunda cyane mwe bariredala abantu bakisoro bino sibya kunyumirwa bino bya ddala abasinga obungi wano muri bagubuka bato abali kukiraha muri eminyeto konka amagara ganyu agomisho tigaroho. Your future is not because it is being stolen by those old people. This is the time for younger people like you, like Tana here,
kati nze nzize leero sigenda kwogera bingi olero si lunaku lwange lunaku lwa ttaana nzize kubasaba bakyali bange abaana ba geto mwenna abaana b'Ekisolo abafumbira n'abafumbirakazi bannange mulonde ttaana temunalonda ttaana mujja kuba mufunye Bobi Wine omupya ate nga muto ate nga alina bwenje ate nga mwiza cyane. So ladies and gentlemen, on behalf of the National Unity Platform, on behalf of the young people of Uganda, I present to you our sister Tana to speak to you. Tana Vuganavan. People power, our power. Ndikubashima mwakoze cyane. Abazina ni Sultana Salim uwo azika Tana mukankwaya. Kabanje hano nyabona ndikubasaba ngo Kisolo duhindureho nyabona. Twenda kubashi dushaka ngo tubatsindikire message ngo ba Kisolo twararushe kutubesha, twararushe imihanda murukure imihanda ko zimeze, twararushe nyabona mumbugera mu box mu basindikire message iri kwera Kisolo ngo twahinduyeho kandi byose byashoboka muhaye Tana Salim akaruru nyabona mu ntore maze babwire yuko Kisolo twarakaye, Kisolo twanze ibyaho mwarebye ko byabaye ibintu byanyu byo kwiba imihanda zacu imihanda zacu batubeshe tourism roads urukure imihanda zacu ko zimeze zarapfuye turukubonabona kandi kuraki tuvuga ngo 100% kandi turukuyibonabonera district zindi zifite opposition nizo bapfagaho ariko twebwe bakatujoga kuki mwemera ngo batujoge duhindureho Kisolo iyi nicyo gihe cyo kubereka ngo twahinduyeho kandi dushaka so ndikubasaba muzi ibyo batubeshe byose murabizi bya institute John Karake abana bacu batashaka kwiga mugani ma district bigiraga hano amarwariro muri kwantadagara abagore bari kwibonabonera nyabona koko Ministry of Agriculture yaruferize nta n'ibintu nta fertilizers bahaga abahinzi bacu murabizi ibyo turi kunyuramo murabizi so kubera iki mutabereka kano karuka iminsi 14 tukabereka yuko Kisolo twahinduyeho twarakaye so mwakoze cyane nyabona iminsi 14 duhindureho twerekane yuko Kisolo twarakaye twahinduye tujye gutuma uyu mwana muto ushoboye kutuvugira atari kuja mu parliament kuja kuryamaye kandi ni kubamenyesha yuko mukampaye umenye yuko Kisolo yaje ku map baramenya Kisolo yuko iriho buri gihe baratwibagirwaga so nyabona mukureyo muze n'amani bose dutore duhindure nka Kisolo district mwakoze cyane. People power! Our power! People power! Our power! Abantu ba Kisolo nabasaba ebirindi mbivugo mu Kiganda. Ekiganda murakizi cyane. Basi kati kanjogeremo Luganda bisembayo. Bannange nze just kubabuusa ebintu by'Ekisolo musobola okubikola ne mubimala. Abantu abavubuka abasinga mu Uganda bagenze basindika message musindike message bannange. Nze bwe mbaano ngenda kuddayo Kampala. Naye njagala mwena mumanye nti gwe oli Kyagulanyi, n'oyo Kyagulanyi, n'oyo Kyagulanyi, n'ono Kyagulanyi, n'ono Kyagulanyi, n'ali Kyagulanyi. Bano abantu batya kubanga tebagala Tana oba abantu abavuganya government eno bafune time okubabulira amazima mugulewo amaaso. Batuwadde ennaku 8 zokka okola campaign. Ngenda kukomawo wano
naye nga sinabakoma njagala kubasaba buli omu afuke campaign manager wa Tana wano. Mugende mu nju z'abantu nju ku nju, door to door campaign. Abantu mbagambe jitusindika Tana mu parliament so that the voice of Kisolo can be heard. Njagala babulira Museveni tabaagala. Ye ali kubya family ye yokka. Uganda nga everybody is equal. Everybody is going forward. Abantu b'Ekisolo muli balimi. Ne mumanyi kye bakola amata bagatwalaga family ya Museveni. Mumanyi kye bakola gold bamutwala wa family ya Museveni. Mumanyi kye bakola cotton mu Eastern Uganda bamutwala kati wa family ya Museveni. Mumanyi kye bakola vanilla bamutwala kakati wa family ya Museveni ne bakyalibe. Mumanyi kye bakola ebikajo e Busoga kati mumanyi kye bakola omwanyi. You are the answer. You can do it. People power. Our power. People power. Our power. Ndabasaba bantu ba Kisolo mu supporting Tana every day. Ngenda kukoma wano in 5 days. Njagala nsange Kisolo yonanga ya red. Kisolo nange gamba bulijjo muyimba Bobi. Kati njagala muyimbe wemuti Tana. People power. Anya umbrella wano. Bwe muba mugenza okulonda ngenda kukomawo nyongere mbibagambe ne buli omu mugambe bwatuuka ku ballot paper. N'alaba akawala akalungi nga kalina ne umbrella akole ki? Murakoze cyane. Kati mujja nakuzikiriza ngenda gena mpola. Bani abagenda okumperekerako? Muraza kunshendekeza? Akapela. Bamba. Ngodamu Tana. Bamba. Gode bamba. Kisore gambe bamba. Murakoze cyane. Tujivuge. Map Media TV for it. People power. Our power. People power. Etana. People power. Our power. People power. Our power. People power. Hello. Amanya Nedobozi running the transporter. Kisolo mbobichi mbuwagwan mbosima enabichi Kisolo. What are you talking about? Mugana watutambule. Rejonza bivuga namwe mubivuga kukomba commanding mubiwulire. Map Media TV nange run the transporter owo omu uyeka bwati. Joseline
Diana wa Bobi ogamba otya? Nasuna Mariam nkutumiddeko nnyo. Njagala kuddamu kitumira. Kiri Yesu nkutumiddeko nnyo. Nalukwago Rita nkutumiddeko nnyo wano nga nsinzira mu Kisolo district. Tamale Fahadi nawe nkutumiddeko nnyo muganda wange. Munasi Franka nkutumiddeko nnyo. Wabaleko kumira ku Map Media TV. Andre Julio nawe nkutumiddeko nnyo. Aba Map Media TV mwale giraba mwale sharinga matu kano kakaisewo nga kalango nze nawasadda era ndisekawere naye n'obwana gye buli obulisinga obutukula bubadde wali amaleka bannange oba oli eyo Kampala ng'olisinga janguka Ekisolo oli abaana abayimiridde walala Map Media TV nangalo nze mbatemezaako Kisolo se wali abaana abayimiridde va mu ebyo jangu Ekisolo gyeyo omwana w'abendi ogenda abikole naye njasama nkugambe ndi n'akaana ke bayita ttana kanaba mubisi gwa njuki kokonati oyiro gwe kesiiga muzigo gwante ebiduniya mmenye kindeke ki tekakwatanga mu kizigo tekalaba nga nswera mu buto nkukunyika wawa tekamumanyi Sultan Tana Salim wawawa. Tuendelee sasa basi. Kugambye nagambye abali amotoka twabesengereza muruge amotoka abali amotoka ya bidonjo abali amotoka ya bidonjo babesengereza Figure 80 abasingako wato figure bagamba kya bashalo television kanyirira kugambe nakamanya ebiti wamanga kanaba nenanga binemeddewo kanywa mubisi gwa njuki tekanywa sukali kanaba muzigo gwanta gukesiga ngamayiza okunaaba bebiduni abeera ali ku mabbali ke miniside kekiri Mumeja Morini kutumiddeko nnyo kyogende kyamaanyi nnyo basharinge nnono comments ze maziraba nalokwagolita ogamba mujja abasajja gye bali eno Ekisolo bayitirivu abayimiridde abalimi bobumonde abalimi bakaso munangino bayina ettaka ejjumu ze neewuunyiza tolantinene wayitolodde ensozi bayina ettaka ejjumu muganda wange abasajja beeno omulaba alishabeshabe watyo nenga ayina ettaka liva kuno paka eri ng'ayina olusuku so munetonyooma woba onoonya musajja jangu oyiteeko Ekisolo tomanya yeeyo oyinza okwefunirayo omusajja munnange n'akakyala gye bali oyinza okwefunirayo kaganda ka Tana kisima kikwatirawo ndema kwetuulako muganda wange okusobola okulaba nti no ekintu kino oli live ku Map Media TV nange Ronde Transporter wano Ekisolo district Tana kuba woman MP